neyanziza nnyo nnyabo neyanzeege webale kunzigirayo ka ssente webale nnyo webalire ddala sebo gyebaleko sebo kale nnyabo gyebaleko nnyo bane saa kunyamba komanya nasuubula golodi ono wasuubula golodi ne golodi akyannemye okutunda ate abaana babagobe kati mpulira njagala gundi njamutunde abaana basobole okuddayo okusoma kyogamba golodi ali muno lekandabeko naye njagala kufuna ayinza omutunda mangu olaba golodi wuuno mwaliye alabika golodi wadda lekandabe golodi waddala olaba kati mulimu n'akayinza omupima wokakasiza nti no mutuufu otonyezako kano ke kapima ono golodi kano ke kapima n'okakasa nti mutuufu otyo otonyezako butonyeza bwoti kati abaana bo babagobye babagobye fees saa kunyamba naye kati tugenda kukola tutya mujebaleko ssebo jebaleko ssebo waliwo omusawo omuganda abadde ki ensonga ze tuliko nkulu nnyo ensonga za golodi ng'oleeta musawo omuganda gwolaba bigatta golodi n'omusawo omuganda giranoonya genda olina gwomanya ayinza okungula ono tayinza kubanga amanyi ng'obimanyi otya obadde ki nze mbadde Kongo kumala emyaka gibadde egi ekongo eriyo golodi bulungi nnyo mulina aluwa golodi nina kati mbadde njagala manyi ayinza okugula golodi wange okitegeera bannange gwe mukazi gwoli mukazi mugagga bwoti olina gwomanya ayinza omugula okitalabeka bugagga bwolina gwomanya ebya golodi obitegeera bulungi nnyo temuli bafumbo muli bafumbo ebyo biveeko gwolaba ebyo bikola mu golodi njagala nyambeko tugende mu kibuga banguze golodi oyagala nakuyamba twagala kulaba bwe tufuna agula golodi ono tumufunemu akasente golodi waffe wange abula badda bukaya nyi bannange anti kati n'abayamba kyenkana nange kati kwendi butono milioni 2.2 kankubira ono essimu mukubira essimu mukongo bulungi nnyo ate nga ebya golodi byabeera byo byamuleeta ne mu Uganda abitegeera bulungi nnyo kyekyamuleeta mu Uganda mukubire yakola ku bya golodi era buli golodi gyayita yaluwa botema motema nangaye Edi mwana Edi moyo muzina itata we ya muzina oluwa iko gorodi watabudde nakagundi nakuma akapima ikyawe dedda oluwa ejangu abakeberere golodi jangu abakeberere golodi wano gulamu zinga 5 bali mu milioni meka nga 10 bane mumpa ku sente mmwe nze nkubye essimu kale tekina buzibu katujje waawo wenyini wewe utema nangai umepotea rafiki sasa wa muzina ndize tata we ya muzina ugamba otya ndi bulungi ugamba otya mukongo wange uli bulungi mbadde ndi wano na wali nga njiya bulamu naye kati simanyi gundi musanze nonze tugenda kiki mbadde kugamba omukyalo ono mbadde njala mukuleetera ayina golodi naye nzo ebintu bya Uganda bimanya abafere baki bangi kola bwoti mugamba omukyalo ono n'omwami balina golodi bano bombi nga babalaba sinze nze mbasanze mu kkubo lwaki obeererawo n'abantu lwaki obeererawo nnyo bamulina lwaki obeererawo nnyo abantu bano mbesiga ntya okweta golodi wawe kakati bajja kuleta bizibu yako kati kyetugenda okukola bagenda kukolerako bitono basobola okuwayo kasente katono ku checkinga golodi okeberako kwa mmeka wabagambye mbadde bazisibagambe bijiba mitwalo ameka 5 obasedde nnyo bwakiri bagire mu 5 tikina olwokuba nti sibamanyi bagirikemu emitwalo 5 egy'okutabamanya kubanga weetaga ne license okukebera golodi leeta
Empola mpola. Ogambye Yine. Ana mwetano. Tawulidde. Ana mweta. Gwe musajja gwe. Nze nabagabe ku veri nti njabbe esonyiwe ebintu byammwe. Ono omusajja abeera busy. Kala akole. Ono omusajja abeera busy. Kola. Mutima botai. Botai. Mutima nangaye. Ye botai botana mangayi. Bweri manyage go yagala bwe akuchekingira gold. Tumanye na atukolerako. Onavuddewa. Ani alina gold kumwe. Bawo mugambe. Tukoleko. Bawo mugambe nti alina bana basajja ati baba ba bulijjo. Chikano kakola katya. Tupime weight. Ene ya grams. Obanze nani kutenda biradda. Enda biradda lechipimo. Kankubuuza. Bano bazze kubayamba oba bazze oba be bapima. Anti kati olaba abasoke bakusasule kubanga bayinza okwefuula. Kwata golode wo. Lindako. Gundi sagala bintu byakugira musirikeeko. Lindako. Ono golodi wa ntondo. Pima. Aliwo wentondo. Golodi wa ntondo. Oba mukolako yo wentondo. Ngambye golodi wa ntondo. Lindako sebo. Pima golodi sente weziri nkugambye zizino. Sirika. Bw'owogana bw'oyogera buno obuntu busika amaloboozi g'obita byakusaaga yo kakolooja atali golodi kaba kansikako ngenda nkeerabira wamugyewo no gold namusuubula nawe namusuubule wamusuubula wani pima golodi otubuulire kiro ezivuddemu simanya yavaamu kiro teeka mugundi Maswali. Maswali. Gold wa mujja wono. Anayepima tumanye sentence famu. This is extra. Extra. No, keep it. This is Linda kati. No kati. Oline mundu. No kati. Muvudde mu quarters me. Alinda ko kamalo kuyako sulfuric acid nkakase. Oline mundu. Ate mundu yaji. Weta agomukumi. Gold lizo tambula ne butambuzi. Olaba sulfuric acid yagendo kakase. Yekka yagendo kuba kati. Already ekipimo kyo kikakasizza. Ekyo. Araside tagire butaba buli bubabuzi. Anti bw'atala gold asirira. Bw'atala gold asirira bw'aba gold tasirira. Kyava kantu n'akamu. Ng'oyiyeeko ebyo. Nga nyeeko ate ebyo bibiki. Ebiki. Obiyise otya? Tukole muveeko oyo. Gwe musajja gw'olaba simanyi nakumanya lwaki nakusinkanya. Kana akantu okalaba bwe nkayiwa ku lugalo olwo. Kasanu olugalo lusaanuuka tokwatako teka nakuli naye olaba tasaanuuse gereta ani oyagala kakasa munoonya okundi akensimbi za golodi oyagala kakasa mbalaba bwe kiba kiwedde tutandike ekintu ekiddako baasi kakati kiwedde kati mama aleeta mbule maloka neutralizing ate ayinza okuba okyanga mukuteko olugalo kozeko neutralizer mama kwako gundi kati tumalirize business mama waliwo ekintu kyentiddemu toli safe toli safe na musajja ono mmwe temuli safe bwe muli awo kati gwobadde ogamba ki omusajja kyo tutuwete bweti mulabe gwe mulabe mwe mitwala na mwetaano soko mwana mwetaano gwe mama soko jjo ekingo kyamaanyi ngulina sente n'obuzibu naawe gold oyo ali mu bukadde 35 yes bane mwangu tugende ze wano njavaawo ali mu bukadde 35 kati bwe tulina okukola gwe making sure nti bano banyigiriza nga bw'osobola okulaba nti nogolodi aba mungi mugolodi yaba mulala tabanga ate biri maliriza nkoma weewuwo n'ofunira ekyo kyoba onkolera naye gwe tugende ffe tugende lindako kiki naye gwe ssebo siganye naye naawe nde mbutema nangayi obudde tobayisa bubi ate ati obudde that man is wasting our time bw'oba osazeewo bayambe omukyala uyo omulaba kati gwani ono gold alwa omukyala muddize gold we muwe gold wa mukwata akwata nate ntiddemu ndaba okutte golodi waffe mutyo
Hakuna shida. Hakuna shida. Hakuna shida. Mama it is 700 77 000 000 00 Botem. Namba ki? Eya simu. Ene namba ekola mu nsi. Tomugambe nti ekola mu Afrika yonna. Anti yamanyide ze zaffe zazo 772. Ene namba. Otyo. Stretching paka mu Africa ne Asia. Yetakyusa namba. Kakati obuzibu ndi bwe bekoma mu Uganda banyimbe kati era singa nkomye ku 00 nolo kuba nti sikwa njagadde nti ne bwemba ndi Asia ne bwemba ndi nsobola okufata ensi gy'olimu ndi Sudani ne bwemba ndi Somalia eyo ye namba kwekoma Uganda eno yetobola bwe buwanvu bw'ennamba Botema nangayi yongera ennamba kati yongerako 28 34 ya kale ne muluddewo Botema anedda nangayi muluddewo kale nja kukubira nzonga njazimala balize munjigiramu wano oba tugende ffenna kubanga nze kati bwange ngukoze iba kujemo kati bamaze kola era nekisanze nze kati nze nange nja kula kuzanga ngenda kuwako ya Botema ono kati mujiremu wano omujiremu wano kati mujiremu wano ebisigadde tujja bimaliriza ekikulu kasitala tulaze abakujjemu banji jemu kamujjemu soko njijemu nebo njijira mu bigundi kungende nange nikubera ndi busy nne byange ate mwadu kirungi no mujjemu lumu ekyo kikimale naye ate ndaba okunjijjamu tekyandibadde kibi naye ate ndaba kati nze ndaba bano abantu bali safe egere bintu bino mukwano gwa Botema gwe teweeraliikirira ate n'omukyalo oli mulekere bizinensi yagimale omulimu gw'okukoze ogw'okubayamba kati baleke kiri muttu kimanyibwa nnyini kyo webale munjiye bulungi nkuyiyiza bulungi kati katugende tulabe ensonga zino bwe tugenda ozimala gwe teweeraliikirira ebisigadde nja bimaliriza kakati nze kyenda byonna mu byonna omunguze tokyeraliikirira kati ngenda kubeeka banteere sente ku mobile money nze Golodi omundekere ebisigadde nfaafagane naye bateeka okukwo ekyo kyangu nnyo nze ebisigadde nja bimaliriza gwe nkwasa Golodi gwe kyoba omanya nti Kampala olina osasula school fees kubanga Golodi ono bw'onaamusigaza oyinza obutasobola nsonga za Golodi tumulindire eri emmanga tubulewo wakati juga kati ajja kudda wano alina okudda yite eri emotoka gijiwa kikola kati nze kamukubire wano tukira ku mulamwa gyebaleko kakati omanyi kyogenda okunkolera ate obuuza bibuuzo bingi kola bwoti kwata sente eziri ewaka waliwo sente eziri awo mu kisenge mu kameeza keberako ogyewo sente eziriwo ozinteere ku namba gye nkuteeredde ku ssimu nina message gye nkusindikidde then ogende ku mobile money ku ssimu yo mobile money oggyeko ezo eziriko nazo zisindike ku eyo ennamba ziba ziwera zonna awamu buli obukadde nga 10 kati ziteekeko bw'omaliriza fridge eyo ngenda kutuma omuntu ajja aginone kati naye sente zagenda okuwa beera ng'oziteeka kweno ennamba tobuuza bibuuzo bingi kati keberako olaba oba sente zizze sente zizze wakati zino zatadde kuno nezino zibagize kuno ziba zimalayo bumazi kale kati ye Golodi mumpe kale ndowooza kati twawukanye kale webale nnyo webayirira kale okimanyi nti ono Golodi wabaki doni omenye Golodi wange nyongere menyemu nawe ofune kolya minyogereke mmenyemu nyongere mmenyemu omusajja omuwadde sente mmeka doni mpaddeyo sente nnyingi akukiriza okwata ku Golodi oyo oguyita Golodi ekyamazima saamukutteko yadde
Doni. Genda obanje sente zo kulaba oti. Genda ononye omusajja obanje sente zo. Ngenda kubajja waddo. Genda ononye omusajja obanje sente. Ojo nokwa. Omaze banga ki? Chokula ti n'omukwatira bagandi golodi chocolate gweta golodi. Oli wawa. Doni. Ntunze ebyangeeka. Doni sina gye ngenda kujja basajja. Genda ononye omusajja oba omukwata ononye omusajja ku sente zo. Jangu mperekereko. Kuwerekerewa. Doni, mperekeraako. Gwe wedde.